Just abantu wano mu Uganda beetuuma ne batuukirira ne bakwita abamawulire ne babatunuzaamu kamera nti babainterrogatinze ne bagenda ne bakola amawulire ne bakola headline era nenzija ne wano n'obimbuuza naye kati gwe nkubuuziza what is a block of what owayang'aniba ino ng'obaagaine amagombe gali bali awo abeegomba era naga nti eri kakati eyo buloka yaki omuntu gwenzijukira yekka yajja mu kibiina kya NUP ku bantu ababibiina ebirala ng'ate olukiiko lwali waabwe olw'emukono yali Betty Nambooze bakireke era olw'abantu abangi pulezidenti yagenda era ne bakuba ne tiyagasi kati abantu abasigadde bano beetuuma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mwabaddewo ekirumbe kye bamukoledde ku ofiisi yakoze statement egamba nti twanguwe ensenene zikola ki ensenene ziwola ekitiibwa Speaker omusanctioning sente nyingi zataddewo naye ne wanateekawo mmeka tekikyadda mabega mu Uganda temubanga muntu awo kipayinga ofiisi eyo ng'ali ku bulyake bwa levo ya Speaker kati tinsi era nekuteekako ne minzaani ti mububbi namba 3 w'ensi eyo ate yasinze Kyagulanyi kasita yakeera ku makya n'agamba nti ensonga kati azitadde mu kooti y'abantu namanya nti bano tebamanyi buzito kwatadde ekibiina kyaffe tekyetaaga bantu nti tuli mu kusolooza buli muntu ekibiina kyaffe kyetaaga abantu abagenda okuyimirira ye papa akkiriziganya n'obulyako omuntu abba amabaati oyinza omuyingiza Vatican oyinza okukwata omuntu atwala ebbaati n'omuyingiza Vatican mbamu empeta za golodi mubaamu ki kati atwala ebbaati sayizi meka alemere kutwala mpeta za papa tujja kumuwandiika naawe ate ye ajja Fefeka bawananchi wanataka uliza nini kwa madaraka ya His Excellency Rais Kyagulanyi Robert Ssentamu hapo wano wali uli mugongo waterede waiswa nakugamba nti nali ku kiiso wali uli ku kiiso wetuli tusaamu naye nali mu Kamoli nanengera ekiri e Masaka ngamba ekiiso ate Masaka mwana tunadduka kilomita awo baba n'ebyandibadde byetaaga ebiiso bina nali nja kubigumira kubanga one saagala bantu balowooze nti tuli excited about those numbers. Yes. In fact nze ndi worried kubanga tetwa accessinze abantu mu bungi bwabwe abantu bakubwa ekiro abantu bateekebwamu ebyalo ebimu babalemesa babatayiza obutasobola kujja mu central point emu gye baali bagambye nti of course ekifo kyo kyajjula n'ekitundu ekyo kyonna nabadde njogera ne Kim XP ng'angamba nti namba za Kavillage okulabibwa kw'ensonga eno kulabika kuyingidde miliyoni 1.5 ey'e Masaka traffic mu nsonga eyo naye ng'ate kubanga mu digitization tetulina adaptation mu video viewership. Yes. Naddala abala bajja kuterawo kye baagala naye ng'ate ensonga y'e Masaka yayingidde abantu 3.5 ezawano. Kubanga ya answerinze questions nyingi. One, teya reflectinze maanyi ga Kyagulanyi mu Buganda. Ya reflectinze amaanyi ga Kyagulanyi mu time of when the party is in crisis. Yes. That has been manipulated by media n'ebirala. How can he manage a crisis? Baba bati creatinze eri ensi eri formidable base ye gyali sure nti ayina nyonta kuki
kiki ekisika ennyonta eri omulwanyi waabwe okumulabako kyobulaba nti abantu abo be walabye oli takulimba babadde bajja kubanga ensonga za travel ziri clear. One, okureaffirminga nti tetwapowa. Abadde annyonnyola ensonga zino nga tannasimbula nti tubagamba gye tuli tetwakola ki tetwapowa. Ekyokubiri, foreign policy ey'okusala enseke ezibadde zirikiriza obwannakyemalira tugikutte bukwaku era waliwo alizaati. Sinze gye muli nga sirina ki alizaati. Luli nabagamba nti ndikubya sanctions kati speaker nekyana ki bali kumpinga. Nina wenjagala ontwale Alex Waiswa nga tukyali ku luguudo olugendo luno lw'e Masaka. Bwe mwali musimbula nga mwolekera Masaka temwali namukutya kwonna nti muyinza okufuna obuzibu? Okutya kwaffe ng'ekibiina tekuba kufuna buzibu kubanga tusobola okwanganga obuzibu bwonna bwe tuba tuteekeddwa okwanganga wamu ne Katonda waffe. Ate era ensonga gye tulimu yakwanganga buzibu kubanga buzibu kyobusinga okulwanyisa nakyemalira. Kyekyo twasalawo okwanganga ekizibu. Oba ntegeerekese. So mu kwanganga ekizibu tolinza ate kusuubiramu museetwe. Naye tulina okuwaata obukulembeze. Ontegedde? Tulina okuwa obukulembeze wakati mu kwanganga ebizibu. Era njagala okwebaza obukulembeze bw'ekibiina kya National Unity Platform, abannakibiina kya National Unity Platform, nti gwampuliriza okusobola omwagala w'abangi alindiddwa okuva ekavule kubanga bayinza okumuvunaana okuŋŋaanya abantu abangi, naye omuntu waba asimbula okuva eka abantu nga bamulindidde e Busega abakola atya? Nawo njagala ba expert batuwe ku magezi. Kuba mpulira baanalisiti nga boogera ebintu biki? Oli asimbudde agambye nti ngenda Masaka twatuuse Kalungu. Kalungu ampuliriza lwakuba nti kati nakyemalira yagenda akutula eggwanga lyaffe kati n'ekyalo n'akifuula district. Naye twatuuse e Lukaya, abamanyi e Lukaya. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mwabaddewo ekibumbe kye bamukoledde ku ofiisi eya Honorable Katabaazi mu kitundu ekyo. Okay? Ekyewuunyisa yakoze statement egamba nti twanguwe ensenene zikola ki? Ensenene ziwola. Manye ensenene wooma eyo kya. Oli muli wa nsenene? Ate kati sizo ne wooma eyo kya. Naga twanguwe ensenene zikola ki? Kyabadde kitegeeza nti we want to rush and deliver a message in Masaka for the people of Uganda, no matter the circumstances, whether kiki oba kiki twabadde n'obuvunaanyizibwa okudelivaringa obubaka ku recreation grounds awatali wangu wa kutuuka. So ekyokwanganga obuzibu ekyo twakyambala kasita twakkiriza kubanga kibiina kye kiri critically analyzed ng'ekibiina kya National Unity Platform. Njagala okimbulire kibiina ki mu byafaayo bya Uganda kubanga abantu bagenda ne bagamba nti ane bali babikola tetuganye naye ono yali mu bikola kati ekyo tujjukize oli wa mabega. Ono wali ali ya taking a space akati akalire kaba kamaliriza. Naye tiimu ennungi teba ya muzannyo ogwo nti Usain Bolt adduka yekka. Era ogenda okwesanga nga alina line-up gy'akola ki? Gy'azze nayo ezze ne paka webakawo asembayo nagusa mu nsi. Ne mu kununula Abayisirayiri Moses akati yakawa Joshua. Naye nga Moses tewali ayinza gamba nti teyazannya paati ye. So tuleme kwemalamu maanyi
olw'okubeerawo kwa ebiriwo leero kubanga ate era bingi ebiriwo ebitabeerangawoko tewabangawo mu history y'okulwanyisa obwannakyemalira effort ate ng'erina results ezirabibwako mu foreign policy. Jose Kayongo Takimu dinamiko mwogezi w'ekibiina kya NUP Alex Waiswa. Alex Mfumbire okansubire tobadde nga bali abayitara munda muli mwennyini tubeera mwe tujja byonna ne tuleeta ne tusosotola ne tujulira bannayuganda. Yes. Masaka ndoza situine kituliseeyo. Masaka njagala kwebaza bannamasaka okuvaayo mu bwatiisibwa. Of course ffe tetubabuusabuusangako ate terwabadde lutabaalo lwakakasa muntu yenna. Kwabadde kutambuza bubaka ntukyaliyo tetwakoowa ebitwogerwako ebyenjwanju nabyo tebibayigula ttama era bannamasaka ne bannayuganda ne bavaayo. Munnange ekyolabanga ekyemasaka kyakutte Kampala, Wakiso, Jinja, Iganga, wonna wonna era nina essanyu okutegeeza nti twagala okwagala okwongera okukakasa bannayuganda nti ffe buli omuvaayo mu bungi bwe mutyo wakati nga waliwo kaweefube atunafuya ffe be mwayazika obukulembeze bwammwe naye ne muvaayo mu bungi ne mulaga nti tetuli mu era ya kuwubisibwa ebigambo bituyigudde ettama tukyali ku mulamwa ogw'okulaba nti tuzimba obusobozi obuyamba Uganda okwenunula wakati mu kusaakaanya ne okwebaza Omukama Katonda eyasobola okutuwa obukulembeze alabira ewala amaze otukakasa nti alina obusobozi obukyatinga through the murky waters, drive us through the bumpy roads, the dusty, the treacherous train, naye naaba ng'akyasobola okutukulembera mu revolutionary train nga bwe yayolesezza obukulembeze ajjuli abalamu mu lugendo lwaffe nga tusinzire Masaka. Obubaka bwa president bwabadde bukulu nnyo kubanga yagambye nti abaana ba Buganda Mengo si ye mulabe wammwe. Omulabe wammwe ye Nakyemalira agezaako n'okukozesa abantu abamu abandibadde nga bubonero obw'amazima n'aba nga ataabukozesa okwawulayawula ku nsonga z'abantu ba bulijjo era n'agamba nti n'abakulembeze b'Emmengo basaanidde bakimanye nti abaana ba Buganda sibe abalabe baabwe naye ebyo bibakoleddwako bibayisiddwamu okutulugunyizibwa, okuwambibwa, okuboolebwa, okuttibwa, okukwatibwa ne bavunaanibwa mu kkooti z'amagye, okutwalibwa nga ebyenenya ng'ate bantu. Bye bibaleetedde okuba nti ensonga bazitwala nga si za kusaaga nga naye ensonga za simba era nga balina okuvaayo nga tebabongoota wadde okulaba nti banunula eggwanga. Era mu njogera yagambye nti abantu b'Emmengo balina okumanya nti abalabe baabwe be babasiimuula maapu ya Buganda ku maapu ya Uganda ne bagizaamu n'ekigambo Central Uganda. Kati n'ekyo ekintu omukulembeze kye yayogedde bwe yakyogedde namubuuza nti His Excellency naye ensonga eno ovudde ku ki okuba nti ogikulembeza? Naga nti ensonga eyo ngazi era yabadde ambuulira nti ye ng'aludde mu kibuga kati alaga nti gwe bwewegendereza nti awali oluguudo olulala olwaliko erinnya eddala kati ogenda okuddamu oyitawo nga bagamba nti abayitawo babiha nti abayitawo babiha kati oga nti ate babiha yakolaki awali ebibumbe n'amannya amalala ogenda otuukawo nga waliwo mannya malala. Awali ebitundu kati omugagga omu azimbawo awantu awali nga walina erinnya lyawo nti Mpereerwe
nosanga nga kati bayitawo kakamwezi kakati kitegeeza nti waliwo even the naming oba ntegeerekeka kati gwe bw'aba togenda kukwata mangu nsonga gy'abannyonnyola ojja kukoma ku ngulu era ojja kugaana okutegeera lwaki bali abamuyimiriza okutambula bamuyimiriza kuba ensonga bo bwe bagitegeera bamanya nti ono alaba bali be batanalaba be tuliko era abaabuuza ontegedde nawulidde nti poliisi enkuŋŋaana zino ezamu yaziyimiriza tetunakifuna mu butongole tukifuna mu ŋŋambo kubanga poliisi omulundi ogwasembayo bwe twagendera ku byayo ebyamawulire ate yabyegaana ne tuwandiikira ebbaluwa tujja kulinda ebbaluwa mu butongole olunaku lwaleero njogeddeko ne ssaabawandiisi w'ekibiina twogeraganya fact tubaddeko naye bwekyogere kyate kiyinza okulwanyisa omuntu eriyo obuyinza okuziba nga tetusobodde kwogeraganya olw'emirimu ne tasks ez'enjawulo kuba programu za NUP tezigwa bugwi ziri planned ezisinga oba otegeera kyekugamba kuba eriyo abalowooza nti kakati basaka bagenzeyo kuba balina ogenda era nawulidde n'abakyogera nedda so tetunamanya poliisi naye twagala okusaasira abantu baffe abafudde wakati mu lugendo tulina bwe tumala okuyita Wemaya tufuna amawulire mu maasoko nti emabega wali waguddeyo akabenje ako nga bwe kagwawo katwaliramu abantu 3 ebyembi ffe twali tumaze okugenda mu maaso kyova olaba nti lipoota eyasooka okuva ku poliisi yagamba nti yali avuga emmotoka eri eyanuwa yakola ki yadduka driver eyaviirako accident eyakabenje kano reports zetulina nazo ffe tetunaba kwagala kuba nti tulidinga the way kubanga ensonga eno erimu abaafa tumanyi nti poliisi yabakanye n'ogw'okunoonyereza era tulowooza nti drive oyo nenuwa tujja kubanga tusobola okukwasaganyiza awamu okumanya kavaawa abaana bano abatufuddeko oba abantu bano abatufuddeko bannayuganda bannaffe kiri very very unfortunate naddala mu nkola ya accident ku nguudo kituufu olunaku olutwali ku luguudo lw'e Masaka naye ate si kituufu nti entambula ya pulezidenti yaviirako akabenje tukyogeza Simba well waayise wabaawo essanyu wabeerawo abantu abamu okwerabira olunaku olumu ebizibu bye balina naye tulowooza nti tujja kufuna lipoota ejjudde okuva eri poliisi okusinga ate okutwekwasa toyinza gamba nti olw'okubanga wabaddewo accident nti tugenda va ku nsonga eno nga tetwava ku nsonga eno nga mwe poliisi mutemudde kasenteza nga tetwava ku nsonga eno nga mwe poliisi mutomedde era ne mutarita Bukenya mwerabidde Charles Mutyabule Mabira kyogamba mwe baba poliisi mwerabidde nti mu nkola ya accident era mwatemula Zigiwine bwe twazinka Emitoma mwe bagamba yafiira ku accident wa ku bypass ontegedde so ebyo tumanyi nti nayo nkola yammwe era tukulaba twagala okumanya lipooti kubanga omuntu abadde ajja mulaaleyo ng'alina emmundu n'ayingira mulaale y'abantu enkuyanja nga bwe tubeera ng'alina emmundu era atumiddwa nti bw'afuna omukisa atemule pulezidenti omutegedde bulungi kamera ne zimukwata n'atakubwa n'atakola ki ne mugenda mu kuziika nga bamuteze ow'emmundu alwana kutuula mabega we oba otegedde gavumenti z'abannakyemalira zikola ebintu bingi tewaliiwo kibasuza nga tebeebase nga His Excellency omwagala w'abangi
okutambula n'akuŋŋaanya bannayuganda ku nsonga y'obulyake, ku nsonga y'obumenyi bw'amateeka obw'abantu abawamba eggwanga lino, ku nsonga y'okuba nti wano waliwo akakundi kamu akafutubadde ku nsawo y'abannansi ne kaba nga ke kaganyulwamu kokka. Tebamanyi kubanga ne General Museveni yalowooza lwaki yagamba nti by 2016 yagamba 2016 nti 2021 nti by 2021 yali ajja kubanga amazezaawo kuba yali amaze n'okulaba nti n'abakulembeze abali formidable yali amaze okuba compromisinga era nga abasigaddewo nga bansa nga batono nnyo ate bakuze mu myaka, abamu yaba injury nga yabakosa mu bulamu bwabwe, abamanyi obulamu basigaza butono, kati ng'amanyi nti kati kajja kuba ne washowinga up young, intelligent, industrious, compliant to the generational thinking and mentality, a superstar grown from the hustle, grace with a formidable and admirable family from beautiful wife, great children, great industry of work, result-oriented personality, formidable character, and then also a hardened person from the streets of the ghetto. Kakati Katonda n'amukuwa mu budde bwe buto buli critical ng'oli abadde amanyi nti amazeeyo n'amukuwa najjanga wonna wayagala okwogerera bamuwuliriza. Bannayuganda olwaleero akalulu akawedde by statistics kubanga nze nakamba nti mweno program ekyenjawulo buli kyetwogera tulina kibacking up by facts. Bakugamba nti Kyagulanyi Robert Ssentamu bwe yayingira mu kwetaba mu byobufuzi ng'amaze okwewandiisa, ekisooka bwe yeewandiisa nti agenda kubeera MP wa Kyaddondo, akalulu abantu abagenda okwewandiisa Kyaddondo nga yeewandiisa nga tanagenda mu nomination beeyongera by 50%. Era akalulu ke kali the highest turnover mu bululu obubeera mu Kyaddondo nga yeesimbye ku bubaka bwa palamenti. Era ennyonta y'okumulonda Kyaddondo nze natuuka e Busoga nga beebuuza ti naye Bobi tasobola kwesimba yeeyo. Ffe abamu okutandika nti nono omukaleka pulezidenti nga oyingidde oli Jinja oli abuuza ti naye Jinja eno naffe ajja atukiikirireko. Kakati ne kigaziwa ng'abantu be boogera si ffe. Mubeere naga nti kakati naye mwe ababeere ye Kampala nsabasobola nti aye abe ye Kampala tosobola akoba musaada oyo w'emagere nti eno ife twenda n'oyo koze nti mwenda n'oyo nti ye twenda n'oyo. Kakati ffe era ffe nze okuwagira omwagala w'abantu Ngobi yali mu gye bayita UID reunion. Abantu bayogera bangi mwe mwali n'Abedi Bwanika, naye bw'amala okwogera zindalo wadde kutanduza n'obuli right, bw'amala okwogera Abedi era mu nkola ye yajja agamba abajjukira nga already ye ensagi gabanye. Atandisoga nti ani atwala wa? Abedi mu lukuŋŋaana Jinja ngagamba ani atwala kino. Olwo batandise okukaayanira ebifo. Balabye nti ajja si wa bulijjo. Kati buli omu atandisoga nti nze njagala kino, nze njagala kiri. Tuli Jinja. Kakati ekitabula abantu tutudde ng'evaayo abakulembeze n'Ababedi Bwanika nga bagamba nti tugenda kutuula mu ka meeting tusale wani agenda okubeera presidential candidate. Wait a minute. Ng'Abasoga bampita nga nkuba nti mwana ye biki bino byemulese? Tujja kubakubira mu Numigo. Nti kibana tujja bakubira mu Numigo. Ate Ngobi mwenna mutaku muntu nti ajje yenda mu bintu byakumubuza oyo twasalawo oyinza wabatiibwa obwayini twice. Ebyo timuleta na wano zingakwata muzindaabo. Nambagamba nti wano abantu bano bonna tezira kye baagala kirala, baagala ekintu ekyo kimu
Bobi Wine taliko ebyo mwate ali mu ruumu nti ali muki ngegamba nti oyo Busoga waffe ayogeire era nga abantu okuva kwolwo nti ffe tukutumye ensonga ebirala byonna waaca tukutumye tambula n'engobi ffe tumwagala mu bwa pulezidenti Abasoga tukooye bagiyita Pal FM 107 ate obwo obubaka bwali bungi nno butikke si wa bulijjo kuba walimu ne ba elda okonye ku nsonga y'Ebusoga wabawo ate kyenzijukidde Namba Waiswa kino gwojja okukirandulula musajja ogundi akyali wa NUP bigirwa akayomo ndi bize nnyo nsaasi bize kayomo toyinza nakumanya bwa bize olaba eno pulogulaamu ewulirizibwa ensi yonna ntuuka n'entuuka saa 2 kati mbuuzaani omanyi eno pulogulaamu bagiyita namwatulira mbuuzaani nze gwolina okubuuza naye ate nze njagala nnyo okusimba essira ku nsonga enkulu yosenkulu tuwulira omusajja agambye gundi Eastern First Jehova nze babusoga sibaista ate eyo discussion sobola gigendamu kale eyo tuvuddeyo ndagaano ki gye mwakola n'aba DP Block ekisooka nkaluubizibwa okudifininga ekigambo DP Block kuba kyeki kubanga block abagamba nti erimu eyo ya musenyu naga nti block nti eyo ya cement ne bagamba nti block ezo za clay ettaka kakati eyo block ya DP Block yaki owayanga niba inongo bagaine amagombe gali bali awo abeegomba era naga nti eri kakati eyo block yaki nze oli bagamba DP Block otegeera mu kiwazo nze ebbanga lyonna bamanyi nti those are masqueraders wallahi era nkyogedde ebbanga lyonna kati anha what is DP Block it's a block of what just abantu wano mu Uganda beetuuma ne batuukirira ne bakuyita abamawulire ne babatunuzaamu kamera nti babainterrogatinze ne bagenda ne bakola amawulire ne bakola headline era nenzija ne wano n'obimbuuza naye kati gwe nkubuuziza what is it is a block of what zijukira abayita aba DP Block balangirira nga beegatta ku NUP abantu bajja nga bambadde amataawo epulani era balinga abazze mu ffumbiro okitegedde bazizze mu ffumbiro naye bajja bambadde mataawo nga kuliko ekigambo nti DP Block kakati abantu abo bennyini ate ne bagamba nti batandika NUP ate ne bamala ne bagamba nti gye twatandika kati ate tujawukanyeeko mu ndagaano kakati njatugenda empola ku nsonga eno olwaleero nampuliriza bamaze ebbanga nga bakugamba ffe twatandika NUP era ffe bannannyini kibiina kati ate ne bagamba nti kakati tuggyeewo endagaano gye twalina ne NUP ffe aba DP Block ampuliriza nti ababuzaabuza munne kubanga bw'ogamba wabaddewo endagaano kitegeeza mwakola maaja bantu babiri ku bintu bibiri ebiriwo era ogenda nesunze ombuulire endagaano emwe gye mwakola ne DP Block erimu ekyokubiri endagaano eyo gye boogerako nti basazizaamu ye erirudda wa kubanga tewali kyakolebwanga mu nkweku ne bwe baakola olukiiko olwabwe ku Hotel Africana ne Nobert Mao olukiiko olwo lwe baakola era baalukola naffe ne batuyita ne tubaawo ng'abajulizi nze ku kiseera ekyo nali mwogezi wa kibiina deputy spokesperson wa
Democratic Party, nga Mukaaku tali mu Democratic Party, nga Mabike tali mu Democratic Party, nga oyo musajja omulala Lubega tali mu Democratic Party. Mabike ebiseera ebyo yali mu kibiina kino kye yaguza Gilbert Bukenyi, SDP. Kakati DP Block eba eri ludda wa? DP Block ye SDP. Mu kalulu akawedde DP Block yalina kabonero ki? Kubanga Mabike yagira ku ttooki, Mukaaku yali Kamuli. Gwe mba njogera nga nnimba mbadde ne Mukaaku. Mukaaku yali Kamuli. Akamuli is a symbol of this SDP. Secretary General of SDP Lubowa. Lubowa. Ate ye nagira ku radio. Abantu batekinga radio. Ate President General of SDP. Ate ye nagira ku tochi. Mpozi nga bibyo ita block. Nga bagata tochi ne bagata radio n'akamuli. Naye ate akamuli kaba kakola mu bloka. Wakati nze ntabulwa ekukula mwene ensi yonna eba egiriko Allah ali mugiba nkubuulize tubadde kuba kati ekyokubiri amaanyi gaabwe ku bonna ataali mu kalulu yaliwa. Tetuganye NUP abantu tebagikkiririzaamu, NUP nkyamu, NUP bano bagivuddeko. Kwabo ani atavamu NUP kubanga bagiyingira ne bagivaamu. Amateeka agafuga ebibiina by'ebyobufuzi gegano wammanga kangannyonnyole kubanga abasajja abo bambala ettaayimu ne mubalowoozesa nti ne babalowoozesa nti bagezi. Buli muntu bw'aneesimbangawo neyesimbawo ku bwannamunigina. Constitutional Court yadetermininga nti omuntu oyo aba avudde mu kibiina kiri n'afuuka independent. Mpuliriza bulungi. Singa nesimbawo nga independent leero wadde ndi mwogezi wa kibiina kya NUP, ebyaddala mba nvudde mu kibiina kya NUP kubanga mba ngenze mu ideology eri independent. Era singa mba njagala okukola ne NUP nkola memorandum of understanding nga bw'olaba memorandum of understanding gundi gy'alina Lutamaguzi n'ekibiina kya National Unity Platform. Tutegeraganye bulungi. Naye togamba nti weesimbyewo kati Mukaaku yeesimbawo ku Kamuli. Ekyo kibiina kirala. Kati ate ne NUP ababidisimba mba mugatta ntya ne NUP. Tafunangako kali NUP. Anti nkugambye ofunye kankubuulire. Gwe wonaabirawo kalira. Wonaabirawo kalira. Kirwa kyagala okutugamba nti weyalinabira weyakalira. Wonaabirawo kalira nti kakati awo. Oba ntegerekese. Wali yange weeri. So yali mu NUP twatambula naye ne tumutola ebintu ebimu neyesimbawo Lubaga ku tiketi y'ekibiina ekirala ekyali kitegeeza nti ali mu SDP. Naye tolimuwulirako ng'ayogera ku kibiina kye. Kubanga Mukaaku kati yandibadde atubuulira ate kyekiki ekyo anti nkubuuzizza. Kubanga DP Block tebaali na DP. Era baali babulookinga ki? They are a block of what? Kubanga abantu bazze baagala oteekawo embeera efuna platform kwe boogerera ebyobwewusa. Kakati NUP is not a merger. What is a merger? A merger is when you conglomerate two existing companies to become one. Nga bw'onaakwata Paul FM noga nti kati okuva olwaleero Paul FM eri ne tugambe rediyo endala ne Bilal n'okolamu rediyo ki eyinza okuba merger. Kakati tosobola kwekera ku makya n'okera n'ogamba bannayuganda n'obamatiza nti waaliwo enkolagana. Ekibiina kya NUP bwe kyajja abantu bonna bakiyingira buki kuyingiza. Ate buli omu yayingiranga muntu. Omuntu gwenzijukira yekka yajja mu kibiina kya NUP ku bantu ababibiina ebirala ng'ate olukiiko lwali waabwe
olw'emukono yali Betty Nambooze bakireke. Era olw'abantu abangi president yagenda era ne bakuba ne teargas. Kati abantu abasigadde bano beetuuma. Ebalaba ombadde ninawo ekibuuzo Waiswa nti bana ba DP Block nga bwe bajjira mu mataawo gaabwe tiimu eno yeeyawuddeko ne gamba tugivuddeko, waliwo abakyalira oyo naye nga bajja lumu na bano bo basigadde wa. Munnange ebintu bino si bya reality. Ebintu bino bya nsonga. Gwe wali ofumiitirizaamu nti ku squad yaffe ate nga eyeetunda yandibadde deputy president ng'ate leader of opposition. Wali otuddeko enkaawo ampuliriza n'ofumiitiriza n'ogamba nti mu bawaiswa mu bantu bano bonna mu bajowero mu balebisi mu babenjamini mu bakirumira mu b'empi bonna ti ate yandibadde azannyo okwokwezaaza mu magulu, yandibadde rope, yandibadde ayawula bamuzaazi. Kati tetutunuulidde bantu lwa biki bye bali. Kyova olaba nti ojalaba nga mpaswagula ekitiibwa kyamaanyi nnyo, ojalaba nga mpasuza ekitiibwa kyamaanyi nnyo, ate okusinga kinandibadde omusajja abadde akiikirira nnyo omukungwe, kubanga bano bajja kubanga paati yaabwe bagituukiriza ebbanga lyonna, ate ng'oli obuvunaanyizibwa n'obw'okumuwa ekikomo kya deputy captain kyamuzitowerera n'akiryamu sumbuusa, kubanga ffenna muwendo weeguli. So tetutunuulidde era tetutunuulira muntu yenna. Ate ffe abasoma mu Bible kitabo naye kankyerabidde, naye buli muntu wakusitula musaalaba gwe. Ebagamba nti n'omwana taata taliwoza gwa mwana, oba omwana taliwoza gwaki gwa taata. Ku lunaku lwa kiyama buli omu alisitula obuzito bwe. Kayongo ne taatawo ne bwali bayingidde yaji gwe bajja kukubuuza ebyo kyalo Kayongo sasa ulikwambia swala tamu huo umeenda 2 ile 3 iko wapi? Kwenda kwa Mboko. Okay. Ndio nita pale pale kusema mtamani. Waiswa. Nuzeyo tumbe banga abantu bade bataliso kwebuzebuzo kati wano. Abo waliwo ssente kati zitambula. Nina temubeeta ng'ekibiina. Muna ekibiina kyaffe tekyetaaga bantu. Ekibiina kyaffe kyetaaga abantu ab'ensonga. Kade mwakuka. Ekibiina kyaffe tekyetaaga bantu nti tuli mu kusolooza buli muntu. Ekibiina kyaffe kyetaaga abantu abagenda okuyimirira ku nsonga. Kubanga bwe tunaatwala okutwaza abantu nga tebayimirire ku nsonga bagenda kutumenya. President yaŋŋamba era azaakitugamba nti Fidel Castro yawandiika n'agamba nti mu Cuban Revolution singa yali wakugiddamu yanditandise n'abantu abakawansi 17. Twali Masaka mu kuziika omugenzi Pascal n'agamba nti mumusabire era mumusaasire, kubanga wakati mu buvunaanyizibwa n'akazita ak'amaanyi katadde ku Nakyemalira. Nakyemalira agira n'ayise n'omukono n'akasuka obukunkumuka oba oli awo ng'aweerezaayo kimasayasi ng'akiweereza nti kikubeeremu. Bakuwayo kimasayasi abadde ayogera olulimi olulala ng'akyusa. Kakati naga nti bamusika mukono ogumu gukuba eri jabu ate eno aba ali eno ng'ono ali akunumba n'ekimasayasi agenda nakyo. Kakati nga nayo alina okuzzaayo etteke amala okubonaze n'ekimasayasi ate ng'alengera eri oli atambudde nekyani n'ekimpuuga nga nakyaddukana. Tugamba naaba ng'omukono ogumu gulina eno okulwana ng'ate eno ate waliwo abamulima empindi ku mabega ate nga bandibadde nga nabo bazanya namba y'obuvunaanyizibwa obununulese eno. So bwe nnyinza okugamba nti twagala ffe okwongera okwebaza abantu ba Masaka. Kikulu nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala okuteekawo essuula empya n'okulyowa emitima gy'abantu baffe abanafu b'emitima. Tubadde n'abakadde baffe abatukubira nga batugamba nti oba omubbi oyo yakola ati
oba omubbi oyo yakola ati, oba omubbi oyo ssente agabye nnyingi naye aninga abantu. Waliwo abantu abaali beeteeseteese, omanyi nze nasula Masaka nayanirizibwa bulungi nnyo. Abantu b'e Masaka Bbuutu nakomawo ejjudde, nali simanyi nti abantu b'e Masaka ate batuwulira era nti bamanyi Kayongo tebagamba nkuletere saagala nkeere ku makya omanyi nti Kayongo matokere gamusimbye mu lubuto nti gava Masaka kangeeriire nendi katende wange naye nga Bbuutu nalina bikoze ki ayiyemu akatasa kamayuni atale mu butunda. Nze natuuka eka nga nebyenina sikola ki sibimanyi, bagamba nti ate bino byonna twafunye. So njagala kwebaza abantu b'e Masaka nga nze omuntu, omukwano ogwo gwe mutulaga gutuwa amaanyi mwe ge mutamanyi, kubanga tumanyi ensonga zo zituyimiddeko si zaffe ng'abantu, nsonga z'abantu bonna. Buli bwe tuvaayo ne tuyimirira ku nsonga gye tulowooza nti ya muntu wa wansi, nti etukwatako ffenna, ate ne muvaayo nammwe ne mugamba nti wallaahi badde bali babasomera naye ekituufu kiri nti tuli ku mulamu wamu nammwe, bannange mutuzaamu amaanyi era tukakasa nti tujja kubakulembera paka mu nsi ensuubizi. Bagiyita Pal FM 107.9 ekula eri mu Province Prestige Majoring siyajwa bulembe nnyo genda kuduka eri kuyo kumpi wa supermarket okulabe ng'ofuna ka Prestige. Era banafa bamatika group of companies bananyini City Tires n'amafuta ga City Oil bakutegeeza nti omukozi w'ekiduka buli empiira ebiri gyokka ejaling loan omusaizi yonna okukolebwa alignment ojja kuba oteri mu nteekateeka ez'okuwangulira emmotoka etakozesa mafuta. White Star Magic sabuni wagunganyira ebintu naffe ababiriko omwekwate buli kimusobola okuba nga kitambulira ddala bulungi. Nze Kayongo Hakim ndi ne Alex Baiswa Mufumbiro ameka omwogezi w'ekibiina kya NUP. Mukulu Baiswa, enteekateeka ezitambula okuseeteesereza ez'emikono zituusewa? Emikono gitambula naye mulimu okutiisatiisa muganda wange. Naye olwaleero nankulu wa paalamenti omu kubanoonyerezebwako mu nsonga y'okudibaga eggwanga lino n'okulya enguzi ayiseeko ekigo ky'ekigere mu kitabo ekisayiningirwamu alengeddwa naye Allah akbar maswali muto wange katanganya okozesa ekigambo kye mbadde ngenda oteekawo naye badde nga ttungulu oidye ettungulu adde nga ettungulu red color kubanga atuuse wali ng'emikono gituukidde ddala ku nyoge. Okutiisatiisa kungi waliwo lobbying empya eriwo nti singa kino kiyitamu kijja kuba butereevu kiwadde His Excellency Robert Kyagulanyi Nkizo ne obuganzi mu myoyo gy'abantu nti yajja kuba kiraga nti mukulembeze alabira ewala. Naye bino njagala nkakase bannayuganda nti ate abannayuganda nze Kyagulanyi kasita yakeera ku makya n'agamba nti ensonga kati azitadde mu kkooti y'abantu namanya nti bano tebamanyi buzito kwatadde. Bw'omanyi nti e Masaka abakulu tebaalabika wadde ku makya mu misinde egya pookino baagirengerera eri oyinza okugigendamu n'okola gali agasatu yasibyesa agabalunabba agobeddwa tugamanyi agabalunabba. So mulimu bannakibiina mulimu abali ku oluvuganya gavumenti abatandateekako mikono bangi era mulimu abali mu kwekweka nti lisiti ejjule nga tebataddeeko naye opposition atateekeko gwali mu constituency yo yonna omubaka w'omubuzi yataddeko omukono kubanga leader of opposition waba ataddeko kitegeeza buli weni UP abasaanidde okuteekako oba okuwa ensonga kati atateekeko aveeyawo eki ensonga. Ababaka ba paalamenti ba National Unity Platform tubasaba ensonga y'okulwanyisa obulyake muteeke emikono ku petition. Mukwano gwange Honorable Joyce Baagala nkusuubira okuteekako omukono mu kujja omukono mu kiri abano abantu abali b'enguzi. Oli neegabira $5,000,000, oli neegabira $4,000,000,
manyi nti ekyo mukwano gwange Joyce Baga tayinza kukikkiriza, kusuubira oteekako omukono. Mukwano gwange bangi twagala bateekeko emikono. Nali nsuubiza okujja ne lisiti naye nsabiddwa ttiimu nsooke nindemu okuteeka abantu ku ki, kubanga eri abaakubye essimu ne basaba nti babadde tebaliiwo naye bali mu kujja okwongerako omukono. Naye kyenkakasa nti bankakasiza nti ejja kutimbibwa emikono gyo gigenda kuba gijjudde, tekikyali kikyeraliikiriza kuba NRM balengedde okusayininga, abantu abanjawulo batandise okusayininga. Of course mulimu ne demobilization, mulimu abali mu kukola ogwa wano nawali, naye nga twongera okwebaza ababaka abataddeko omukono. Honorable Kawalya namulaba yaguteekako, Honorable Sugapo namulaba yateekako, yateekako, namuwulidde ate agattawaawo sinaba mulaba agaye nti ate bijja kugwera mu kosase. Ate ensonga ez'obuli bw'enguzi bwa komishoni tetwetaaga ate parliamentary parastate parliament yonna ebiteeseeko. Waliwo omubaka w'omuntu bangambye nti ate yabadde agutaddeko naye waliwo ekiwandiiko kyefunyeeko ng'agamba bamuwabisa baguggyeko. Ani? Baka omukyalo wa Komasimbi. Y'ani oyo? Veronica Nanyo. Sinaba muwuliza era saagala naye ekiwandiiko kirinako kopi. Sinaba kumuwuliza naye sirowooza nti omubaka wa paalamenti bayinza okumuwubisa ku nsonga ennene nti bamuwubisa nti okulwanyisa enguzi kyekituufu okukola. Tebamunnyonnyola nti bali kubya kujja mu bakomishona bw'ensi. Kakati bamunnyonnyodde, so engeri gye yagujjo nti tebamunnyonnyola kati bamunnyonnyodde. Awandiikidde sipiika ekiwandiiko ng'agamba asaba omukono. Ate sipiika nga naye ali mu kunoonyerezebwako, akyalina obuyinza okuggyako omukono sipiika. Ate paalamenti eri mu kunoonyerezaako. Olaba nti sipiika alwana okulaba ssente nnyingi zataddewo owekitiibwa sipiika omusanctioning. Ssente nnyingi zataddewo naye ne wanaateekawo mmeka tekikyadda mabega. Mu Uganda temubanga muntu awo kipayinga ofiisi eyo ng'ali ku bulyake bwa levo ya sipiika. Kati ensi era nekuteekako ne minzaani ti mububbi namba 3 w'ensi eyo ate yasinze. Nabadde ngoberera ebigenda maaso ku Twitter nendaba Twitter ya maama Rebecca Litwala Kadaga ng'apositinze ngali Zambia ng'agenze mu lukiiko lw'abasipiika ate kati biki. Ono akimanyi siri superpower nali siri wane nga nti America ereeta saga nti America ereeta tiyalese kati tulinde ebya paapa. Italy teri mu Europe, NUP awo tewaliwo bantu mu Europe awo. Wetuba tetulinawo bantu awo mu Europe, Italy mukikole Bungereza musindiikeyo ebbaluwa. Ye people power. Italy si Europe, Italy. Basindikayo ebbaluwa yaabwe. Tajala bapaapa nakyo tusobola okiteekawo ne bakampeyini talaba paapa. Munnange bisoboka. Ate paapa Yesu wa human rights. Ye papa akiriziganya n'obulyako omuntu abba amabaati oyinza omuyingiza e Vatican. Oyinza okukwata omuntu atwala ebbaati n'omuyingiza e Vatican. Vatican mbamu empeta za gold mubaamu ki? Kati atwala ebbaati sayizi meka. Alemere kutwala mpeta za papaapa tujja kumuwandiika naawe. Ate ye hajala. Ddala. Tumanyi nti haji yemuwo. Mu Busiraamu oyinza okuwoowa omuntu egundi America ate kyeyakoze neraga nti n'omukulu naye haji. Kati ono ate atamala n'azannyanga ki? Era njagala nnyo okutegeera naye abakatuliki bamugobye walinda mugongo. Namulabyeyo. Njabbi kunyonyola programu nga tulina obudde. Baatulima nti balese gavumenti y'abavubi. Kumbe baleeta y'ababbi. Bwana Waiswa, akantu kano waliwo akagenda maaso n'okuba kantantaganya lwakuba tusigaze eddakiika yiino emu n'ekitundu
Oku registration wa NUP yali wa mwezi gwaweddeko enteekateeka yawedde ekyalinze buli kubanga ekibiina kyo ng'ekibiina kibadde n'obwetaavu bw'okuba ne kaadi mpitirivu bumuko okusinga ze twakuba buli gye mpita okusinziira ku dipaatimenti yange eripooti gitugenda okuwaayo babadde batusaba nti wangi ne bwoba otuwadde sample space ya mu Kampala ne bwoba owadde sample space yawo abantu bangi nnyo tebanaba kuyingira kuba memba bwa kibiina kya NUP. Ekibiina kya NUP era ndowooza lwakuba nti tulwanisibwa mu nteekateeka zaffe naye ndowooza okuwandiisa omuntu mu kibiina kya NUP kyandibadde ne ofiisi ey'enkalakalira ku disitulikisi ez'enjawulo era nga omulimu ogukolebwa buli lunaku kubanga ekibiina buli lunaku kyongera okusikiriza abantu ab'enjawulo okukijoyininga. So omulimu ogwo genda nga gutagenda mu maaso era bwe twabadde ku ali e Masaka ayogeddwa Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform Omukulu David Lewis Bongoya yategeezezza nti drive ya mobilization through membership registration ekyagenda mu maaso. Toyinza kukoma ng'olina abantu abakyayagala okuyingira, so tukubiriza abo bonna abakyayagala okubeera bamemba ba NUP okufuna obwamemba mu kibiina nga bwe tukyayiiya through technological means n'okuyambako abantu ab'enjawulo okukozesa ebyuma bya tekinologiya okwegatta ku bamemba era ne red volume ekikola ekitabo kya NUP. So kama kuwandiisa abantu nja kuba mulimba naye manyi nti tuli mu bantu abasukka abataka wansi wa milioni 5. NRM yagamba yakwandisa milioni 18 temulabanga mumuli wansi nnyo. NRM byeyayogera olaba kati nze negamba nti olwa resource basket tetunaba ku reaching target kuba nagamba buli kaadi eba ya siringi 10,000 kati nekugamba nti bwobanga buli kaadi ya siringi 10,000 abantu 4.5 zibe biliyoni 4.5 oba ntegedde. So resource envelope yaffe ntono, so dependinga ku recycling resources eziba zatekebwa kwekyo ekintu eziba milioni 2 eziba milioni 2 naye nga zirina okurecyclingibwa paka bonatuuka ku the target that you have. Kubanga ffe foundation obutafaali bw'obusobozi kwe tuzimbira okubeerawo kw'ekibiina kya National Unity Platform tuteekateeka ekibiina ekigenda okubeera eky'abaana eky'abazzukulu n'abazzukulu ku lwa Uganda empya n'enkola ya democracy. Kano kankakubuuza empimirira Ezegundi president nagamba omusajja oyo ali formidable kubanga zinebadde ali formidable n'amasasa otaba tiyagasiika awewa muwe byasi amusoga yawe nti naye n'esitogere yamba nti ng'ali kuwewabuwe waasi naye anti bwe bukulembeze command and control si byakusaaga kati ng'oli agamba nti agenze mu kati obalaba bali balowooza nti bafirimu naye we bafirimu kasita mwogera ne bali abagifuula firimu mbagambe bamuleke bali abalwanagana ne Kyagulanyi Robert Ssentamu mwagala w'abangi gwe twatuuma Ngobi bamanyi lwaki balwanagana naye, bamanyi nti asobola okukumba Uganda yonna, ab'e Masaka ne beegatta ku b'Embalala, ab'e Mbalala ne beegatta ku b'e Kasese, ab'e Kasese ne beegatta ku b'e Fort Portal, ab'e Fort Portal ne beegatta ku Mubende, ab'e Mubende ne bayingira Ekibuga, ab'e Kibuga ne bagenda bayingira Ekyankwanzi ne bakwatagana n'ab'Eggulu, Eggulu ne bajja baserengera wano wansi Emijeera ne bakwatagana bonna ne basala mu East Soroti ne bava e Soroti ne bakwatagana n'ab'e Busoga ne bakwatagana n'abateeso babamaze ne bambuka e Kalamoja mu Far East ne bakomawo e Kyaggwe ate e Kampala we batuuka e Kyaddondo jjajja aba akyaliwo kuba bamanyi at least abasobola okubuildinga momentum toppling the regime. This can happen in a civil way. Zenda mulasa ate bonna baidini nti okumulasa lizibu kubanga bakigezaako mu Arua ne bakigezaako e Jinja
era baba bakigezaako buli kiseera. Naye omuntu alina okuyitibwa kwa Katonda ebyo byonna abivvuunuka mu butamanya. Katende mundabire ne pamukawa. Nze muzzukulu wa jjajja Budakayondo. Katende ako k'omutumidde ajja kwewuunya kubanga njaga nti omusaadde oyo yakoze ata naye nange kantumire mulamu wange Colorado Fiona Sisson nkutumidde nnyo. Twebale kubeerako kubanga ennaku zino naye bangaye nti waba wali nga abekinga emigaati nti aba ataddeko Paala FM era nga goberera ensonga eziri okwaba obwo. Mukole enguudo muve mu kwebuzaabuza mwe basajja mmwe. Temusobola kubba ssente za nsi ne mutakolayo kintu kyonna. Tetusobola kuba mu nsi nga terina nguudo. Tetusobola kuba mu nsi nga terina malwaliro. Tetusobola kuba mu nsi ng'ejjudde obulyake. Ababaka ba Paalamenti musayininge. Twongera okwebaza abo abataddeko omukono, ate twongera okubuulira abo abatanateekako omukono nti tugenda kuba tutegedde nti mugoberera enguzi. Muteeke emikono ku nsonga zino. Tumidde nnyo bannamitiana, Honorable Zaake Francis oyo yateekako dda omukono, Kayemba Solo yateekako dda omukono, ani omulala watanateekako omukono mube mmanyi abalina okuba nga yateekako dda. Bangi tebalina ensonga lwaki tebanateekako, naye engeri gye bagambye nti enkya ku Lwokusatu katulindire enkya Olwokusatu, naye nga tubaagala nnyo mwenna abali ababaka ba Paalamenti abaaze bantuukirira nga mutwebaza olw'okubalwanirira. Nammwe mwerwanirire. Saagala ebyo byakutukuba bwama nti you have helped us. You see, we had a problem at Parliament. That woman, she took all the money. Bw'omanyi nti omubaka yambuulidde, omubaka wa NRM akiikirira eyo mu Western Uganda. N'agamba nti ssente za komiti zonna Anita yali yazitwala. Era ababaka ba Paalamenti nga tebadde benefitinga mu budgets ezalocatingibwa komiti. Buli komiti ndoza pakwota wadde bajja alocatingiranga miliyoni 7.5. Ssente nga zigabana ne bakulisobole n'ono 5. Tusobola kubanga tugaziwa okusinga ku wano. Tugamu namwatu obutagudde nze muzzukulu